Olunaku lwakuna mbera ne mugana Dr. Sam Kaziwe nga tulaba biki ebikoze amawulire era wa sebo kankusabe olamuse kubatuliriza. Ampuliriza nkolamuseza nnyo ate era nenkwaniza ku programu eno. Soko tusigire ku kifaananyi ku mbeera nga bweyimiridde mu ddwaniro Iran. Emundu yabadde esiriseemu ennaku ntono bwe twagendedde mu weekend naye ate ku lunaku olwokubiri neddamu. Ampuliriza ku lunaku olwokutaano zaali ziweze ennaku 13 nga Amerika ne Iran beerumba mu nnaku ez'omuddiringanwa. Jukira baasooka okusirisa emundu nga 8 ogwokuna ennaku ezasooka bwe zaggwako ne bagenda nga boogezaayo mpola okutuusa lwe baatuuka ku kukkaanya okwakazibwako ila Islamabad Memorandum of Understanding era nga nako kwali kuggumiza kuzikiza mundu. Naye wakati mu ndagaano eyo ate Iran neekuba amaato agali gasaabaza amafuta ng'egamba nti gavudde ku makubo geegakkiriza okuyita mu kukagolomolo. Ekyo ne kivaako okulwanagana okwatwala ennaku 13. Kati ku lwokutaano ekiro ekikeesa ku lw'omukaaga Amerika neerekeraawo obulumbaganyi ne Iran neetazaayo. So ku lwokutaano ekiro, ku lw'omukaaga ekiro, ku Sande ne ku Mande emundu nezikirira nekyongera okuwa essuubi nti oba oliawo emundu egenda kuddamu ezikirira eddala mu kagolomolo kiwe bali abali mu nteeseganya ekiseera okuggusa enteeseganya kubanga jjukira endagaano ya Islamabad egamba bazikize emundu ne bagende maaso n'enteeseganya mu nnaku eziddako 6 ng'ennaku ezo baali batandika okuzibala okuva nga 17 June. So kaakati Amerika we yazikiriza obulumbaganyi ku lwokutaano wabadde wamaze n'okubeerawo ensisinkano makago bwa President Trump n'asisinkana J.D. Vance ye mumyuka we n'asisinkana n'omuduumizi w'amagye ga Amerika era ensonda nga ziraga nti baamuwabula balekeraawo okusajjula embeera mu kagolomolo bawe enteeseganya omwagaanya. Naye ne wabeerawo n'amawulire amalala agaze gayitiŋŋana nti n'ebyokulwanyisa bya Amerika byebadde ekozesa naddala mu kyondo kya Buwarabu byesinga okukozesa mu kuwugula ebikompola bino ne drone ebisindikibwa Iran byali bikendedde nnyo. Ekitongole ekiyitibwa Center for Strategic and International Studies kyafulumiza alipoota nga kiraga nti defense systems America zibadde esinga okukozesa oba zesinga okukozesa mu Gulf States amawanga ga Jordan, Kuwait ne Bahrain kuliko Patriot interceptors ne Third interceptors. Kati okusinziira ku Center for Strategic and International Studies olutalo olwatandikira America yayina Patriot interceptors 2,330 naye tugenza okutuuka olwaleero ng'esigazza interceptors eziri wakati w'olusanvu n'olunana. Songa ze bayita Third interceptors olutalo olwatandikira Amerika yayina 452 wetutuukidde olwaleero nga ziri mu 200. So zo zeesaze kumpi ekitundu kimu kyakubiri. Patriot interceptors zikendedde zikubiddwa iyi. Kati kitegeza Third interceptors zeesaze ebitundu 10 ebitundu kimu kyakubiri. Ate Patriot interceptors zo zeesaze kimu kyakusatu kuba bw'ova ku 2,330 n'osigaza wakati n'obanga kati osigaza lusanvu n'olunana oba ofiiriddwa eziwera. So in fact zisuka oyinza noga kumpi kitundu kimu kyakuna bw'oba ova ku 2,330 kati ng'osigaza wakati w'olusanvu n'olunana. Bw'obanga obadde olina kiro kati osigaza kwota kumpi oba osigaza kwota. So kati amawulire ago ne gayitiŋŋana mu kiseera Amerika we yayimiriza obulumbaganyi olwokutaano olw'omukaaga Sande ne Mande. Naye Trump nga batamukubira bigambo naga nti eyo si ensonga ebyokulwanyisa bakyalina ebimala era bwe kinaaba kyetaagisizza bajja kuddamu balumbe. Kati ku lwokubiri Iran
nekola obulumbaganyi ku nkambi y'amagye ga America mu ggwanga erya Jordan. Trump era jjo n'asuubiza nti kegwake keetonye agenda kuddamu alumbe. Ne mu kiseera kino kye kimu n'enteeseganya zibadde zigenda maaso wakati wa Oman n'eggwanga erya Iran okukkaanya ku ngeri amaato gye ganaasomokamu akagolomola ke Hormuz. Kubajjukira kati ke kavuddeko ebizibu yendibasa ebintu ebisinga bakwatagana ebiri mu ndagaano ya Islamabad naye akagolomolo ke kavuddeko obuzibu. Kati Oman jjukira ebadde n'okuteesa kwayo okuva ku ntandikwa tukoleko amakuba abiri erimu lya Oman era lya Iran, ekyo Iran n'ekigaana. So ne mu nsisinkano ezibaddewo weekend yonna n'okutuusa olunaku lwajjo buli omu abadde awo ebirowoozo bye. Iran n'ereeta Oman n'ereeta ne balemwa okukkaanya n'okutuusa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Naye ekirungi ekiriwo nti enteeseganya tebanazivaamu Oman ne Iran. Singa Oman ne Iran batuuka ku kukkaanya, kubajjukira Oman byejja eno Amerika bijja kuba bigikolera. Kubanga era amaato kati agasinga okukubwa ge gagasomoka nga gayita ku ludda olwa Oman. N'olwekyo Oman ku nsonga eno ey'akagolomolo singa ekkaanya ne Iran omanya nti obunkenke n'okulwanagana kujja kuba kuggwaawo. Ekizibu nti okuva ku ntandikwa ya wiiki batudde ne balemeddwa okukkaanya ku nsonga y'akagolomolo kano. Kati wakati mu bino byonna ate Iran we yalumbidde ku lwokubiri eggwanga lya Jordan. Kati Amerika nayo mu kiro ekikeesezza olwaleero neyanukula. Naye nga Amerika tenayanukula mu kiro ekikeesezza olwaleero kuba Iran ekubye enfeezi wera mu Iran ekubye ekizimbe mu kazinga Kekeshim era netiddeyo abafumbo n'omwana waabwe w'emyaka 2 nekuba ku kizinga ekyekish nekuba mu kitundu ekyebushe ate negenda ne mu saza erye Kuzestan nekuba enfonya. Essaza lino lyankizo kubanga lye lisinga okuba n'amafuta amangi mu ggwanga lino erya Iran. Kakati nalyo Amerika bakubiyeyo enfonya. Olunaku lw'eggulo Amerika beegase ne Saudi Arabia ne bakola obulumbaganyi mu ggwanga erya Iraq. Buno bwe bulumbaganyi Saudi Arabia bwe yasoose okwenyigiramu obutereevu bukyalutalo lwa Iran lubalukawo. Jjukira luli kyebadde ekola kuwugula buwuguzi bikompola bijoolekezeddwa. Iran bwe gyolekeza ebikompola yo n'ebiwugula. Ne kati yenyigidde butereevu mu lutalo mu ggwanga erya Iraq nga balumba ekibinja ekya Popular Mobilization Forces ky'abalwanyi abashiya nga bawagirwa Iran naye nga basinziira mu Iraq. Kati Amerika ngeri wamu ne Saudi Arabia bakoze ebikwekweto ne batta abalwanyi b'ekibinja kino abaasobye mu 2 so nga lwona abala abasobye 30 abafunye ebisago. Iran ekakasiza nti mbulumbaganyi buno naye efiiriddwamu abasirikale baayo 4 abadde bayambako ab'ekibinja kino ekya Popular Mobilization Forces okweteekateeka n'okukola emirimu gyabwe. Naye obwo bulumbaganyi Amerika yagambye tebulina kakwate ku Iran bye badde bakola. Bino babadde babikola kutangira bulumbaganyi obuveeno nga bukolebwa ku ggwanga lya Saudi Arabia mu baana abashiya ab'e Iraq. Kati obwekiro kya leero bwe bwanukula obulumbaganyi obw'e Jordan. N'olwekyo nnumba 2 naye nga buli bulumbaganyi bulina ebigendererwa ebyabwo. Katujja obubaka buno tukomewo. Ebbanga liweze nga tetwogera ku lutalo lwa Sudan ey'e Khartoum. Olutalo lukyaliyo oba lwakka? Era bwe luba lukyaliyo kiki ekigenda maaso? Olutalo lukyaliyo wabula lubikiddwa amawulire mangi. Nti kakati olutalo olw'e Iran lulusaanikidde, obadde n'olutalo e Gaza n'entalo endala mpitirivu naye nga weeruli nnyo. Ampuliriza okujjukizako olutalo luno lwabalukawo nga 15 Ogwokuna 2023 lwava ku kusika omuguwa wakati w'abajenerali 2 Jeno Hamdan Hemeti Dagalo akulembera RSF ne Jeno Abdel Fattah al-Burhan eyali omuduumizi w'amagye ga Sudan. Olinga akulembera ekibinja ekya RSF naye nga kyali kibinja kinene kirimu abasirikale abasoba mu 10,000 ate olina abeera muduumizi w'amagye.
nenga ebibinja ebyo byali byanjawulo. Kati bayina enteekateeka ey'okugatta ebibinja ebyo lifuuka ejje erimu. Dagalo teyali mwetegefu kuddira kibinja kya Kiweeyo. Eyo yali entandikwa y'olutalo. Ekibuga ne bakigabana, ekibuga ekikulu Khartoum. Ate aba RSF tujjukira nga baatwalako n'ebifo ebisinga okuba ebyenkizo omwali n'amakago bwa president. Era okumala ekiseera President Burhan eyali omuduumizi kati yafuuka president yadduka n'agenda Port Sudan gye yateeka gavumenti ye okumala ebbanga eryasooka okutuusiza ddala omwaka oguwedde. So olutalo teruzikiranga lukyagenda mu maaso era bwe tutuukidde olunaku olwaleero okusinziira ku kitongole ekya World Health Organization abantu abakafiira mu lutalo luno mu myaka egyo bali 40,000 ate abo ababundabunda basoba mu miliyoni 14. Bangi bagenze mu mawanga gali ku muliraano omuli South Sudan, Chad ne Uganda wano. Abasudaani abo tubalabye twali tumanyi nnyo bana abe South Sudan abadinka abanoyo n'abala ne tukirabyeko nti ne mu bitundu gye tuwangaalira kati tulabyeko bali abawalabu okuva e Khartoum nga bali mu bitundu mwe tuli lwa nsonga za lutalo luno. Kakati ku Sunday eno ewedde amagye ga Sudan agakulemberwa General Burhan galangiridde nga bwe geddiza oluguudo olw'amaanyi olugatta ekibuga Khartoum ku kibuga El Obeid. Oluguudo luno baluyita Al Sadarat ng'era luguudo lwa nkizo nnyo kuba ekibuga kye twogerako ekya El Obeid kye kibuga ekikulu eky'essaza ery'e North Kordofan. So kati kibadde kizibu Khartoum oba gavumenti ya Burhan okugatta essaza ery'e North Kordofan ne kibuga ekikulu eky'e Khartoum newankubadde be bafuga ekibuga kino eky'e El Obeid naye abantu babadde basanga obuzibu okuvaayo okujja okutuuka e Khartoum ng'ekkuba eddene eriyina okubatwala abayekera ba RSF be balitwala. So babadde n'okusoomozebwa kunene. Ekkubo lino nno liwanvu nnyo ddala liweza kilomita 305 ze mayiro nga 217. Aba RSF be babadde bafuga ekkubo lino okuva olutalo bwe lwatandika mu mwaka gwa 2023 n'olwekyo ku Sunday okuva ku Sunday gwe mulundi ogusoose gavumenti ya Burhan okweddeza ekkubo lino. Ekibuga kino El Obeid kirimu abantu abasoba 50,000 era babadde mu katyabaga ak'okufa. Ekibiina kya Mwanga Amagatte kimaze ebbanga nga kiwanjaga nti abantu bano boolekedde okufa enjala naye n'ebyasi kubanga ebifo bingi ebikyetoolodde birimu abalwanyi aba RSF abakola buli kisoboka okulaba nga ekibuga kino nakyo bakiwamba naye ng'ate kikyalamulwa gavumenti ya Burhan. Kati okuwanyisiganya ebyasi be baana baliwo naye ng'ate abantu abalimu kizibu okukifuluma balina kwesolosa mu makuba agagenda okubayisa ewala ate nga nago ga bulabe ng'ekkuba eryangu lino lye twogerako erya kilomita 305 tebasobola kuliyitamu olw'abalwanyi aba RSF. So buwanguzi bunene nnyo eri amagye ku ludda olwa General Burhan okubanga beddiza ekibuga kino naye ate ne ku lw'abantu aba bulijjo nti kati bangi basobola okukozesa omukisa guno okukyamuka kubako okulwanagana tekunaggwaawo nti ekkubo amagye ga Burhan galyeddiza naye ebifo aba RSF mwe bali nga basobola okusindika ebikompola mu kibuga kino gavumenti tenaba kubajjayo oba amagye ga Burhan teganaba kubajjayo. So kati kimanye nti ekizzeeko bantu bangi kutandika kudduka mu kibuga kino nabo beegatte ku bali betwogeddeko obukadde 14 abamaze ebbanga okuva 2023 nga badduka dda mu maka gaabwe bali mu nkambi z'ababundabunda. Ampuliriza era obuwanguzi buno amagye ga Burhan gabadde gamaze emyezi nga tegannafunayo buwanguzi bwenkana bwa kika kino okubanga basobodde okuba abalabe baabwe ne babajja mu kkuba eriyina obuwanvu bwa kilomita 305 buwanguzi bunene. Kati osobola kubugeraageranya ku buwanguzi obwaliwo omwaka oguwedde amagye ga Burhan bwe geddeza amakago bwa president mu kibuga Khartoum. Kakati ebimu ku byenkizo ebiri ku kkubo lino nti
amagye ga gavumenti ya Burhan bwe gaba gaagala okusindiikiriza abalwanyi ba RSF abaagala okuwamba ekibuga kino ekya Al Obeid kakati ekkubo ligguddwa kubasobola okuyisa ebyokulwanyisa abalwanyi n'amafuta naye ate n'emmere okugireetera abantu abali mu kibuga kino kakati kigenda kwanguwa. Ampuliriza nkutegeeza nti kino ky'ekibuga ekikulu eky'essaza erya South Kordofan. Luli okutuukayo n'okuvaayo abantu babadde balina okusaliikiriza bayite mu ssaza eddala erya White Nile ekiwanvu yennyo olugenda. Mpuliriza bwe twogera ku ggwanga lino erya Sudan, ggwanga ddene ennyo ne bwe baalisalako South Sudan lyasigala nga ddene nti agamu ku masaza wano ge twogerako ssaza limu lisinga Uganda obunene. Sudan. Essaza limu lisinga Uganda obunene. Kati bwe twogera ku kitundu eky'eddafu kyo kyokka kisingira ddala Uganda obunene. So kati otegeera okusomozebwa abantu ku babeeramu nti ekkubo lye mbadde mukozesa kati mulina okulivaako. Mulina kutambula nga mwetoola okutambuza ebyamaguzi okuva mu ssaza lino kubadde kuzibu. Ebirimu okubijja muno okubitwala gye bayina okubitunda nga mu kibuga Khartoum n'awalala nga byonna bizibu. So buwanguzi bunene nnyo obwa amagye aga Burhan. Ampuliriza nga bwe nkutegezeza nti obuwanguzi obwasembayo okubeera obw'amaanyi obw'amagye ga Burhan bwaliwo mwaka guwedde mu mwezi ogw'okusatu 2025 aba RSF lwe baagobwa mu makago bwa president n'ebitundu ebisinga okuba ebyenkizo mu kibuga Khartoum. Era olwo gavumenti ya ne Burhan kennyini gwe mulundi ogwasooka okomawoko mu kibuga Khartoum bwe kyakiddukamu ng'olutalo lutandise. Naye emirimu ne basigala ng'egisinga obungi bagikola basinzira mu kibuga kiri eky'e Port Sudan ekiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lino erya Sudan. Kakati aba RSF babagoba e Khartoum tebaggwamu maanyi, badduka badda mu bugwanjuba ne bongera okusimba ey'amakanda kuba gye basinga okubeera n'amaanyi mu kitundu eky'eddafu. Era kye baakola mu kiseera ekyo amasaza agakola ekitundu eky'eddafu gonna baali bagatutte ng'essaza likyali limu erikyabalemi. Ekibuga ekya El Fasher nga kyekibuga ekikulu eky'essaza erya North Darfur lino lyali likyaganya okumala ebbanga ng'amagye ga Burhan galemeddewo. Naye nga biri ebitundu ebirala ebisatu baabyezza dda. Kakati bwe bava eno n'obusungu e Khartoum badduka ekibuga El Fasher nabo ne bakikuba busu ne bakijja ku magye aga Burhan. Oyo yali Oktoba 2025. Jjukira bo babasindikiriza okuva e Khartoum Maachi 2025. Kakati olutalo ne balutwala mu bugwanjuba ne bongera okusimba amakanda. Ekibuga El Fasher ne bakyezza kitegeeza nti olwo essaza erya North Darfur nalyo baali baligasi ku kitundu kye bakulembera. Tebaakomaawo ne bakkirira mu Kordofan nayo ne bongera okulwana n'okubaako ebitundu bye batwala. Essaza erya Kordofan nalyo kkulu kubanga ligatta ekitundu eky'e Darfur ku masekkati ga Sudan y'amambuka. N'olwekyo kyankizo eri bombi Burhan n'aba RSF. Kati okulwanagana kubadde nnyo wano. Kati mu kulwanagana okwo ku Sunday ewedde amagye ga Burhan kwe kusobola okwegaganula ne batwala ekkubo eryo eribagatta ku kibuga ekibadde mu mikono gyabwe ekya Al Obeid, naye ng'ate aba RSF bakyakiri kumpi. So kati olutalo lwe bayina kwe kulaba nga basindiikiriza abalwanyi aba RSF okubajjira ddala mu ssaza lino erya Kordofan. Ampuliriza era nga tukyali ku mbeera y'olutalo amaanyi bwe gazze gabeeyongera aba Burhan ne bateekawo ne kooti okutandika okuwulira emisango egy'aba RSF. Kubajjukira baabagoba mu magye ga Sudan. Kati tebaakomaawo ne bateekako ebbaluwa zibakuntumye ne bateekawo ne kooti okubavunaana. Naye bino byonna okubitandika ng'olwo bafunye ku mbavu kuba bajjukira obulungi. Ampuliriza olutalo luno gye lwatandikira RSF yayina amaanyi mayitirivu. Ekikulaga amaanyi ge yayina kwe kubanga kumpi ekibuga Khartoum kyali mikono gyayo okumala ebbanga. Nti olutalo bwe lwabalukawo gavumenti ya Burhan baagisindikiza n'edduka ne mu kibuga n'egenda Port Sudan. Bano ne basigala nga enkambi enkulu be bagirina, kitebe ky'amagye mu Khartoum be bakirina nga be balina n'amakago bwa president ne kitwala
emyaka kumpi 2 kubajuka olutalo lutandika gwakuna 2023 yonna RSF nesigale Katumu 2024 nesigale Katumu March 2025 Burhani lwasobola okubasindikiriza okubajja mu Katumu kati bwabajje Katumu natandika n'okubasindikiriza mu bitundu ebirala nejjukira nabo nga tebatudde kati tulabye Oktoba 2025 ate nabo ne beddiza ekibuga El Fasher ng'ekyo mu North Darfur abamajje ga Burhani bali bakiremedde okumala ebbanga niye bwe bazze benyweza kwe kuteekawo ne kooti ezo era wiiki 2 zetukubya amabega kooti eno yateekebwawo nga naye etuula Port Sudan tetuula na Khartoum etuula Port Sudan kuba Khartoum kumpi liringa erikyali eddwaniro masomero mangi malwaliro mangi agaggalwa ng'olutalo lutandise nakati agatanaddamu kuggulwa mu kibuga Khartoum so emirimu mingi egya gavumenti egitambuliza mu kibuga kiri ekya Port Sudan so ne kooti eno gyetuula era wiiki 2 zetukubya amabega kooti yasingisa General Muhammad Hamdan Dagalo emisango egy'okwenyigira mu kittabantu n'emisango emirala mingi ne bamuwa ekibonerezo kyakuttibwa kakati ekibonerezo kino tebakimuwa yekka ne bakamanda be abalala 15 mu RSF nabo baaweebwa ekibonerezo ekifaanaganako n'ekya mukama waabwe nga babalanga okwenyigira mu kittabantu okuva olutalo bwe lwabalukawo mu 2023 emisango gye basinga okubavunaana gyejo gye bazza mu kitundu ekyeddafu kuba gye basinze okusimba amakanda mugimu ku misango gye bavunaana Dagalo ne banywanyi be lyettemu lye bakola mu kibuga El Geneina kye kibuga ekikulu ekyesaza erya West Darfur era mu kibuga ekyo mu June wa 2023 ne gavana w'essaza lino Kamisa Abaka naye yattibwa kubanga yagaana okwegatta ku balwanyi bano aba RSF so mu bantu abangi abattibwa mu kibuga El Geneina mu West Darfur ne gavana w'essaza eryo Kamisa Abaka yattibwa era nga kigambwa nti aba RSF bano be bamuta ku biragiro bya Muhammad Hamdan Dagalo kakati kooti kwe kusingisa Dagalo misango gy'obutemu n'okwenyigira mu kittabantu saako ne banywanyi be 15 ne baweebwa ebibonerezo byakuttibwa kati egimu ku misango emigazi gye babavunaanye mulimu okutta abantu ba bulijjo okunyaga ebintu byabwe okubyonoona okulumba amasomero ne battirayo abantu okulumba amasinzizo okulumba amaka g'abantu aba bulijjo abatali balwanyi nabo ne babakolako obulumbaganyi kubanga jjukira abakulembeze ba RSF mu nsengeka y'ebiti by'abantu mu Sudan babatwalira mu kiti eky'Abawarabu naye bw'obazza mu Bawarabu abaddala ate nayo tebabatwala nga Bawarabu kuga balinga bakyotala naye bo mu Sudan beeyita Bawarabu kakati batunka nnyo ne bakaddugala mu bugwanjuba bwa Sudan ey'eddafu omuli amawanga nga Bamasaliti n'abalala era ensibuko y'ekibinja kino ekya RSF Dagalo kyakulembera abagijjukira myaka gye2000 nga gitandika olutalo bwe lusibuka eyo oluwakanya gavumenti ya Omar Bashir eyali omukulembeze wa Sudan eyagibwako 2019 olutalo bwe lusibuka eyo Bashir n'asalawo okutandikawo akabinja nga tekali mu ggye lya Sudan kalwanyise abantu abo era akabinja ako n'akawa Dagalo okukakulembera era ne beenyigira mu kittabantu ne batta abaddugavu bayitirivu mu kitundu ekyo era we wava emisango gye bavunaana Bashir mu kooti ey'ensi yonna eya ICC okwenyigira mu kittabantu ng'akozesa akabinja ako mpaye eddakiika tujjewo obubaka buno tukomewo sebo badde okyatuwa ebiri eddafu embeera nga bweyimiridde sampuliza mbadde nkunnyonnyola nti emisango gye bavunaanye Dagalo gifaanaganako ne gye bavunaana mukama we Bashir mu ICC ejavako okumuteekako ebbaluwa zebakuntumye kubanga eyo yensibuko ya Dagalo yasitukira mu bukyayi ku baddugavu mu kitundu ekyeddafu mu myaka gye2000 nga gitandika kubajjukira lwaki ba Burhani bano tebamumatira okuva ku ntandikwa talina ttendekero ly'amagye gye yagendamu yabbulukuka bubbulukusi nga Bashir amuwadde ekitiibwa ekya brigade
yabbulukuka bubbulukusi ye yali musajja musuubuzi wa ngamia na byabugagga by'omuttaka zaabu n'ebirala naye ng'enkola gye bakolamu emirimu gyabwe erimu obumenyi bw'amateeka n'okubeera n'ebyokulwanyisa balina obubinja bw'abaamukwata mundu kati Bashiru n'asala okukwatagana n'obubinja bw'abaamukwata mundu bumuyambeko mu kukakkanya ebibinja by'abalwanyi abaddugavu abaali basekeeterera gavumenti ye naye ne batakoma ku kulwana na bibinja by'abalwanyi ne bakkakkana ne ku bantu ba bulijjo ne babatugumbula so kyekyaviirako Bashiru ayisise omufulumyako ebbaluwa ze bakontomye kati ebyeddafu bwe bikkakkana akulembera abo n'abalwanyi be Bashiru najja amuyingiza mujje naye ne basigala nga beetengeredde kitundu kujje naye nga beetengeredde kati enteekateeka eyali ekoleddwa mu gavumenti ey'ekiseera nti wagenda kubaawo ekiseera tugatte RSF n'eggye lya Sudan tetusobola kubeera n'amagye abiri mu kusooka Dagalo yakikkiriza bwe baatuuka ekiseera eky'okukiteeka mu nkola we yatabukira n'alaba nga ajja kuba nga takyayina buvunaanyizibwa na biragiro muzungu kyayita control ku bantu bw'olwoba oweddewo kwe kusalawo okuyingira ensiko ne balwanagana kati olw'okuba abalwanyi be baali mu bifo eby'enkizo olutalo we lubalukirawo ng'ekitebe ky'amagye n'amakago bwa pulezidenti kyabanguyira okubisigaza ng'olutalo lwakabalukawo n'olwekyo bw'olaba emisango gye bamuvunaana bano mu kooti y'e Port Sudan tebyawukana na bikolobero bye baakola mu myaka gye2000 era ku bakaddugala mu kitundu kino ekyeddafu era bangi ku bo be baddukidde ku muliraano mu ggwanga erya Chad okufuna ku buweerero badduka ekibambulira kino ekigenda mu maaso kati ampuliriza nkutegeezeza nti ekibonerezo kino Dagalo tebakimuwadde yekka ne bakamanda be bangi baweereddwa ebibonerezo byakuttibwa mwe muli mutowe ate omumyuka we Abdurrahman Hamdan Dagalo ono yamyuka Dagalo mu RSF ne yaweereddwa ekibonerezo kyakuttibwa balina ne muganda waabwe omulala Alkoni Hamdan Dagalo ne yaweereddwa ekibonerezo kyakuttibwa kuliko ne kamanda waabwe musazirye West Darfur Abdurrahman Juma Bakala jukira mu West Darfur eno gye battira eyali gavana w'essaza eryo Kamis Abaka mu Juni wa 2023 kati kooti yatudde mu kibuga ekya Port Sudan bano bawezeseddwa nga tebaliiwo wabula omulamuzi Muhammad Al-Amin eyawulidde omusango guno era naawe ekibonerezo yawadde ebiragiro bwe biti ng'oggyeko ekyokuttibwa yalagidde gavumenti ya Sudan ebowe buli kyabugagga kye balina mu Sudan weesobola okukituukako ate era omulamuzi Muhammad Al-Amin n'alagira gavumenti y'e Sudan ekwatagane ne Interpol bateekewo ebbaluwa ze bakuntumi nga we bakwatira ku bakulu bano Dagalo ne banne 15 wonna we babasanze okwetoloola ensi babakwate babaleete babakomye mu ggwanga lya Sudan baweebwe ebibonerezo byabwe kitegeeza kuwanikibwa ku kalabba so ebyo byava mu kooti w'ekibiri zitukubya amabega mu ggwanga lya Sudan bw'oyogera ku Burhani olaga nti alina gavumenti kyokka ate ne Dagalo n'alabikanga munene okubanga yeddizaako n'ekibuga ekikulu omuli n'amakago obwa pulezidenti Dagalo naye alina gavumenti era akyali munene saagala omuyite waakuzannya nti ekitundu kyafuga kikubyamu Uganda emirundi egisoba mu 3 ebitundu ebikyali mu mikono gye wetwogerera ng'oggyeko okuba nti kati bamututeko ekkubo lino erigenda mu El Obeid ng'oggyeko okuba nti bamusindikiriza omujja mu kibuga Khartoum kati kimanye nti Darfur yonna yagimaliriza mu Okitoba w'omwaka oguwedde Al-Fasher ky'ekibuga ekyali kiganye mu North Darfur nakyo yakitwala so etundutundu lyafuga linene ne mu Kordofan akyabatigomye nkutegeeza n'okutegeeza nti n'ekibuga kino Al Obeid ebitundu bingi ebikyetoolodde yabifuga bano bagina ekibuga
naye nga ku njegoyego zaakyo magye ga RSF ge galiyo. So akyali w'amaanyi nnyo mu lutalo luno. Kati ogenda obutereevu ku kibuuzo ky'obuuza naye alina gavumenti ye. Omwaka oguwedde mu Julayi yalangirira gavumenti mu bufunzi gavumenti ye entongole kati naye ewezezza omwaka. Era ne yeerangirira nga ye pulezidenti. N'olwekyo Sudan erina bapulezidenti babiri newankubadde ng'amanyiddwa mu kibiina kya Mwanga Amagatte ye General Burhan afuga ng'asinziire Port Sudan. Nene yeerangirira nga pulezidenti. Era n'akolawo olukiiko lwe yayita Presidential Council nga luliko abantu 15 ye ssentebe. N'alonda omumyuka ye Abdulaziz Al Hilu ono mukulembeze wa kibiina ky'abayekere kya SPLM North yakikulembera. N'alonda Ssaabaminisita Muhammad Hassan Ali Taishi ono mu kiseera bwe babeerera ne gavumenti y'ekiseera jjukira balina kye bayita Sovereign Council. Lwalinga lwe lukiiko olufuzi. Bano bonna Dagalo yaluliko ne Burhani yaluliko. Kakati Muhammad Hassan Al Taishi naye yali memba ku lukiiko olwo. Kati mu gavumenti ye Ssaabaminisita. N'olwekyo mu bufunzi buli ludda luyina gavumenti ekola emirimu. Okay. Eyali pulezidenti omukonyeeko neera awuliza yetaaga okumanya ali ku kimusajja watu Bashir al-Omar. Bashir akyaliyo nga musibe. Kubanga jjukira yasibwa mu kkomera ery'e Koba prison. Bano bonna baali batabani be. Burhani yali mutabani we, Dagalo yali mutabani we. In fact, mu kiseera ky'olutalo lw'eddafa luli olwaleetera Bashir ebizibu ne ICC, Dagalo yali akulembera obubinja bw'abajanjawiidi. Naye nga omukwanaganya w'obubinja buno n'eggye lya Sudan ye General Burhan. Naye bwe batabuka jjo ly'abalamu 223 ate Burhan yanenya RSF nti baagala kukomyawo Bashir. Ne Dagalo anenya gavumenti ya Burhan nti yagala kukomyawo Bashir. Kati ku bombi Bashir bamutwala ng'ekyonziira kubanga bakimanyi nti mu international community erinnya lya Bashir terikola. Bw'oba oyagala okutereeza erinnya lyo laga ensi nti toyagala kwesembereza kintu kyonna kikwatagana na gavumenti ya Bashir. N'olwekyo akyaliyo era musibe. Okay. Kale katujja obubaka buno tukomewo. Nga tuvudde ku Sudan eye Khartoum tugambe nti yo Sudan eye Juba eri ku muzuuli. Eri ku muzuuli. Ebizibu byayo bingi mu kiseera kino kumpi bifaanagana ne Sudan eye Khartoum. Mpuliriza onsaasire katono. Ebizibu byayo kumpi bifaanagana kubanga okimanyi nti Sudan eye Juba gavumenti tefuga bitundu byayo byonna ng'ensi yonna bwe yandibadde nti ensi etebenkedde olina okubeera ne gavumenti ng'esinziira wakati nefuga ensonda zonna. Kati kwe kusomoozebwa okusooka okuliwo kati ku Sudaani zombi. Naye newankubadde embeera ya bunkenke bwetyo bali mu keetalo beetegekera kulonda kwa bonna okusuubirwa okubeerawo mu Desemba 2026 okulonda kusuubirwa omwaka guno. Era ku ntandikwa ya wiiki eno akakiiko k'ebyokulonda mu South Sudan ke bayita National Elections Commission katongozezza kaweefube ow'okusomesa abantu ku bikwata ku byokulonda. Kiki kye balina okukola okwetegekera okulonda kuno okwa bonna kubanga kugenda kubeeramu okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Enteekateeka eno bannansi ba South Sudan tebagibeerangamu ey'okulonda abakulembeze. Kye baakolako mu 2011 kalulu ka kikungo okusalawo oba basigala mu Sudaani eyawamu oba bafuuka ensi eyeetengeredde. Era bukyanga bafuuka ensi eyeetengeredde mu 2011 tebabeerangako na kulonda. Okulonda okwali kugenda okusooka kwali kujja kubeerawo 2014. Naye tujjukira nti mu Desemba wa 2013
olutalo lwabalukawo nga lwasibukira ddala mu ttabamiruka eyatuuzibwa mu Desemba. Olukiiko olw'okuntikko mu SPLM baluyita National Liberation Council. Kati bwe baatuula okubaganya ebirowoozo ku kiki ekyali kiddako ne wabalukawo okusika omugwa. Mu kiseera ekyo waliwo amaloboozi agaga nti Salva Kiir akaseera ke yali abafuzeeko bukyagala nga afa kaali kamala, era nga mu SPLM amaloboozi gagamba bateekewo okuvuganya bafunemu kandidate omulala. Kati okuttunka okw'amaanyi kwali wakati w'omumyuka wa Salva Kiir, General Dr. Riek Machar. Omulala yali yegwanyiza ekifo ekyo yali ssaabawandiisi w'ekibiina kya SPLM Pagana Amama. Mu balala wayinamu ne mukyala wa Garanga. Naye okusika omuguwa kwali kusinga kuva wa Riek Machar, kubanga ajjukira ye ayina n'ekibinja kye eky'amagye, ayina n'eggwanga ery'Abanuel eritamuva mabega, era okumala ebbanga ddene yali kumbira nyina SPLM. Ne mu 91 ng'ali wamu ne Lama Akol baatabukira Garanga, baali bamugobye ne ku bukulembeze wa SPLM. Era ekyavaamu lutalo Kasigo olwafiiramu abantu abangi. Okakana nga Riek Machar agenza akolaganye ne Bashir, n'afuuka n'omumyuka wa Bashir mu gavumenti ye Khartoum eyawamu. So kakati bwe batuula mu ttabamiruka oyo wa 2013 ku lunaku olwasooka baalina okutuula ennaku 2. Salva Kiir bw'asituka okwogera, omudumo yagutunuuliza Riek Machar ng'ebigambo, tewali kigambo kirungi kyayogera ku Riek Machar. So nga ebbugumu lyali libaddewo nga ttabamiruka ono abindabinda n'okweyogerera amafuukuule. Bannaddiini ne bagezaako okukubirira enjuuyi zombi, era bwe baayitibwa ne mu kuggulawo ttabamiruka ono nga basabira abakulu baabakubiriza okutabagana. Okwogera kwa Salva Kiir ne kulabika nga tekuli ku script eyo. Enkeera Riek Machar teyakomawo mu NLC. Ekyaddako lutalo kubalukawo wakati w'enjuuyi zombi. Kati olutalo olwo luzze bwe lusirika bwe luddamu, bwe lusirika bwe luddamu. Okusirika okwasembayo kwe kw'endagaano ya 2018 ne bakkaanya okuteeka wansi ebyokulwanyisa bakole ne gavumenti eyawamu. Naye kye tumanyi nti ate ne we tutuukidde olwaleero nga neyo gavumenti yagwa butaka, Riek Machar musibe. Kati mu mbeera eyo alina mu kutunkana misango. Kati mu mbeera eyo olutalo okulonda kuno mwe bakutegekedde. N'olwekyo kusoomooza kw'amaanyi eri South Sudan. Okubanga yeetegekera okulonda mu mbeera eyo, kubanga kirizagaana mu bitundu eby'Abanuel Riek Machar gy'asibuka tebajja kukkiriza kulonda kuno nga mukama waabwe ali mu nkomi. Kubanga bw'oba ogguddewo okulonda mu mbeera eya bulijjo, ye opponent asooka gwe wandibadde osuubira okuvuganya Salva Kiir, naye kati mu lwokaano tajja kubaamu kuba yali mu nkomi. Kati tukimanyi okulonda okwasooka kwalina kubaawo nga 2013 aweddeko tekwaliwo. Okwaddamu okutegekebwa kwali kwa 2022 nako ne kutabaawo. Okwaddamu kwa 2024 nako ne kutabaawo. Kati kuno kwalangiriddwa gye buvudde, kubanga ssemateeko w'ekiseera gwe batambulira ku 2011 aga akakiiko k'ebyokulonda kalina okulangirira enteekateeka y'okulonda ng'ebula ebyenzi 6 okulonda kubeewo. Ekyo baakituukiriza, kusuubirwa kubeerawo Desemba, naye ampuliriza embeera bw'etyo bwefaanana. Endagaano ya 2018 yali egamba nti yali erambika ebintu ebyenjawulo ebirina okukolebwa, okugatta amagye, okugabana ebifo, okubaga ssemateeka, kuba kati bakyalina n'okusoomooza nti okulonda kugenda kubeerawo nga kulambikibwa ssemateeka ow'ekiseera owa 2011. So nga baali bakkaanyiza tibalina okubaga ssemateeka ayina okulembera okulonda. Ekirala nti mu ndagaano ya 2018 okulonda gwe mutendera ogwalina okubanga gwe gusembayo ng'ebirala byonna biteekeddwa mu nkola. Kati ebirala byonna byagwa butaka, kuba toyina bw'oyinza kutandika kuteeka birala mu nkola ngo omu kuba principles b'endagaano ya 2018 ate musibe. So kakati yembeera okulonda kuno mu kutegekeddwa, ne kakakiiko k'ebyokulonda ku bbalaza
katongozezza kaweefube ow'okusomesa abalonzi ebikwata ku kulonda kuno. N'oyogera ku misango gya Riek Machar. De kansala Sewanyana Andrew wabadde n'ekibuuzo ti emisango gyo gituuseewa. Kooti egenda maaso. Gitambula. Okay. All right. Mbaddeko n'ekya kituzaako emabega katono kansala nedda si kansala Swaibu Kalyango ow'ekya Kaluluma. N'agamba Dr. Kazibwe mbuuza Irani okulumba besi ya Amerika ng'ate ya Amerika esiriikirizaamu okulwana yagenderedde ki yabaffe ekigendererwa kyayo kyatuukiridde. Ekinsanyusizza kwe kuwulira nga interceptors za Amerika n'ebyokulwanyisa ebimu nga bikeeye nnyo bikendedde. Nendoza kyasinga okwagala okumanya Iran yeesiga ki okulumba besi za Amerika ate nga Amerika eyimirizza ki okulumba Iran. Kakati nakyogerako emabega ekisooka ebigendererwa tebyatuukiridde 100 naye era ekyo Iran yabadde ekimanyi era nga bwe badde ekola nti ebifo ebisinga byekuba tebisaanyaawo bases. Era Jordan yasobodde okuwugula ebikompolo ebisinga obungi ebyasindikiddwa. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu ku Iran mbakozeeko obulumbaganyi. Ekyo kyekisinga obukulu. Ku kiri kyobadde obuuza nti kiki ekiwaga Iran. Nzize nkyogerako nti okusoomoozebwa Amerika ne Iran kwe baafuna mu nteeseganya zino baagenda okutuula nga tebannaba kwemala gayaŋŋano. Kati Iran egamba nti Amerika ne bwe yasirisizaamu naye ebikolwa ebirala byonna bibadde biraga nti eteekateeka okubalumba essaawa yonna. Ebikolwa n'ebigambo ebiva mu pulezidenti wa Amerika. So kye yakoze Jordan kubeesooka n'esalawo ebeesooke. So Iran egamba ekyenteeseganya tekigigaana yo kwetaasa bwetegeera nti egenda kolebwako obulumbaganyi kubanga ekimanyi nti obulumbaganyi Amerika obusinga kati ebukola nga ekozesa enkambi zino eziri mawanga gano. Kati ebadde yina obulumbaganyi bwesuubira okuva mu nkambi eye Jordan kwe kusalawo yo ebeesooka. Tekkiriza nti Amerika yabadde evudde mu lutalo okuva ku Lwokutaano. Ye ekimanyi nti yabadde ewummuza mbowummuza. Kati bwefuna amawulire ag'ekikese nti tusuubira okulumbibwa naye nga abatulumba bava eno kwe kusalawo yo ebeesooke. Omulala atuzizza ku ddagalo na Burhan abuuza Bashir ku bombi ali mikono gyani? Ali mikono gya Burhan. Okay. Eyo nga tuvuddeyo tugendeko e Nicaragua. Pulezidenti wa Nicaragua yalangiridde nga bw'agenda okuwera okulonda mu ggwanga eryo. Nicaragua eno esangibwawa era kiki ekitabudde pulezidenti w'eggwanga eryo okwagala okuwera okulonda? Okusooka eggwanga lya Nicaragua lisangibwa mu ssemazinga ow'obukiikakkono bwa Amerika. Omanyi olinawo ssemazinga 2 awo ezifaanagana, ey'obukiikakkono bwa Amerika n'ey'obukiikaddyo. Kati Nicaragua esangibwa mu bukiikakkono. Naye ne mu bukiikakkono baawulamu ebitundu nga bw'olaba mu Afrika tulina amawanga ag'obukiikaddyo bwa Afrika, obuvanjuba, obugwanjuba n'amasekkati. Kakati mu ssemazinga w'obukiikakkono bwa Amerika oyinamu abo be bayita North America, Canada. Naye ate n'obeeramu ne be bayita Central America osanga Nicaragua ne balirawana baayo. Naye ate oyinamu ne Caribbean. Amawanga ag'omu Caribbean geetoolodde eriyanja li Caribbean. So kakati awo ensi eno eya Nicaragua weesangibwa. Agamu ku mawanga gagyetoolodde mu bukiikakkono wali eggwanga erya Honduras. Mu buvanjuba ne wabeerayo eriyanja li Caribbean. Mu bukiikaddyo ne wabeerayo ensi eya Costa Rica. Ate mu bugwanjuba ne wabeerayo eriyanja li Pacific. Ensi eya Nicaragua ampuliriza weesangibwa. Omukulembeze Daniel Ortega yalangiridde nga bw'oyogedde nti ateekateeka okuwera okulonda. Era ensonga gye yawadde nti yagudde mu lukwe Abamerika okukozesa opposition
bayite mu kalulu bawamba obuyinza. Okay. Wetegereza ebigambo ebyo kuyita mu kalulu bawamba obuyinza ndowooza abasuubira okubba akalulu nga bayambibwako Amerika naye nga akalulu yagenda okategeka. Na kati awo yasinzidde okugamba nti akalulu kano ngenda kukawera. Era omukolo kwe yasinzidde okwogera bino Nicaragua ebadde ekuza emyaka 47 bukya basuula gavumenti ya nakyemalira Anastasio Somoza. Gavumenti ye yagwa mu mwaka gwa 1979 yasuulibwa revolution yakazibwako Sandinista. Abajenyigira mwalimu abantu ba bulijjo abeeyiwa ku nguudo kwekalakaasa naye nga mulimu ne bamukwata mundu abayeekera abeeyitanga ba Sandinista nga bakkiririza mu nkola y'obwannaakalyaakaani nga bawakanya Somoza eyali akkiririza mu nkola ey'obwasitakange. Kakati Daniel Ortega y'omu ku balwanyi abaali mu revolution eyo mu 79. Kati okukuza emyaka 47 kumusanze ali mu ntebe nga ye president. Kati ku mukolo guno kwe yasinzidde n'agamba revolution yaffe tulina okugikuuma kubajjukira Somoza yali awagirwa ba Amerika. Amerika bayina enteekateeka ey'okkomawo wano nga bayita mu kalulu. Kati engeri yokka ey'okubeeta kuluzaako kuwera kulonda. Era naga nti essaawa yonna yabadde agenda kuleeta ebbago mu paalamenti ya Nicaragua gyasinze ababaka abangi bawere okulonda. Nekiraliikiriza abantu bangi. Kakati wiiki eno ebbago bwe lyaleeteddwa ng'ate teriwera kulonda wabula nga liwera opposition. Yakyusizzaamukko. Luli yalangirira kuwera kulonda. Jjukira alina myaka 8. Kati kiba kitegeeza nti alinga yali abalangiridde nti agenda kubafuga kutuusa kufa. Naye kati ku luno ebbago ligenza okujja nga bakozeemu kunnongoosereza ku bigambo by'omukulu. Nga lyebbago ligamba bateekateeka kuwera opposition. Era okubaganya ebirowoozo kwawedde. Kati ekirindiriddwa kukuba akalulu ku bbago lino kisuubirwa wiiki ejja okuba akalulu ku bbago lino. Bwe liyita okulonda okuddako kuba kugenda kubeerayo Nicaragua nga tekuli mu opposition. Jjukira era abaaseeseetusemu ku ntandikwa yali agambye okulonda agenda kuwera. Kakati kuba kujja kubaawo naye nga opposition teriiwo. Daniel Ortega yasemba okulondebwa mu Novemba wa 2021 era ng'olwo yali avuganya ku kisanja kye ekyokutaano. Yasooka okuvuganya 2006 n'awangula kisanja n'akitandika mu butongole ku ntandikwa ya 2007. Naye okulonda kuno okwasembyeyo okwa 2021 kumpi yeevuganya yekka kubanga bakandidates abanene bangi aba opposition yabajja mu lwokaano n'asigazamu bannamba lujega be baavuganya nabo. Songa n'ebitongole bingi ebirondoola okulonda ne bannamawulire yabateekako obukwakkulizo bungi. Ekyokulabirako nga 17 Oktoba 2021 ng'okulonda kubula ennaku ntono okutuuka. Minisita wa Nicaragua w'ensonga ez'amawanga amalala Denis Moncada yalangirira nti gavumenti ye yali egaanye abalondoozi b'okulonda okuva mu kibiina ekitwala amawanga agali mu bukiikaddyo ne bukiikakkono bwa Amerika. Kitongole ekyo bakiyita Organization of American States. Nga ffe wano bwetuyina African Union nabo balina Organization of American States. Yagamba lwaki yali abagaanye emabegako wali wabaddewo okwegugunga 2018 ne 2019 okw'omunda mu Nicaragua. Kati yagamba nti ate abaali bawagira okwegugunga okwo bammemba mu mukago guno Organization of American States. Of course America y'omu ku bo. Ekitongole kino kyali kimaze okulonda eyaliko president w'eggwanga erya Costa Rica Luis Guillermo okukulembera ttiimu y'abakulembeze abanaalondoola okulonda ku Organization of American States. Waayita ennaku ntono nga 19 Oktoba minisita w'ensonga ez'amawanga amalala wa Nicaragua n'alangira nti bagenda kubakkiriza. Kati kye baakola ne bakkiriza bannaabwe okuva mu mawanga agalina ebibiina ebikkiriza mu nkola y'obwannaakalyaakaani be bakkiriza okujja balondoola okulonda. Ekyokulabirako Communist Party of Spain bagikkiriza okujja okulondoola okulonda. Communist Party of Argentina
nayo bagikiriza ebibiina ebigwa mu Koweri ebikiriza mbwana akali akani bye bakkiriza. Bannamawulire okuva ebweru nabo gavumenti ya Nicaragua yabagaana okujja e Nicaragua nga beetegekera okulonda okwo. Ampuliza nkunyonyodde nti kumpi Daniel Ortega yevuganya yekka. Opponents oba abamuvuganya abamaanyi abamu yabasiba, abalala ne babajja mu lwokaano, abalala ne bateekebwako embeera eyabakako genda mu bwaŋŋanguse. Njagala nkuwa ebyokulabirako ebitonotono. Mu Meeyi w'omwaka ogwo akakiiko akeekenneenya oba akalondoola emirimu mu bibiina by'ebyobufuzi aka Supreme Electoral Council kaasazaamu ekimu ku bibiina ebinene eby'opposition Democratic Restoration Party nekisazebwamu. Mu Juni bannabyobufuzi abawerako abanene baakwatibwa ne basibwa era nabo mu nteekateeka y'okubalemesa okuvuganya. Mu bano mwalimu Christian Chamorro Barrios, ono yateekebwako emisango gy'okwenyigira mu kukusa ensimbi. Mwalimu Arturo Cruz Jr., ono yakwatibwa Juni 5 naggulwako emisango egy'okutabangula emirembe mu ggwanga lya Nicaragua. Felix Maradiaga, omukulembeze w'ekibiina kya Blue and White National Unity, naye yakwatibwa. Munnabyanfuna Juan Sebastian Chamorro yakwatibwa naggulwako emisango egy'enjawulo omuli egy'obukulupya, obutujju n'okulya mu nsi y'olukwe. Mu Julayi candidate Medado Mairena ne candidate omulala Noel Vidauri nabo baakwatibwa. So nga ate waliwo ba candidate abakakibwa ogenda mu bwaŋŋanguse okuli Louis Frey ne Maria Moreno. Bano oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa okukwatibwa basalawo okubinnyikwa mu nsuwa ne badduka naye nga baali bamaze n'okwewandiisa. Kakati waliwo ekibiina ekya Citizens for Liberty ne candidate waakyo Oscar Sobalvaro nabo Supreme Electoral Council eya Nicaragua yasazaamu ekibiina nesazaamu ne candidate. Ate ekibiina ekya Constitutionalist Liberal Party ne candidate waakyo Milton Asia bo basalawo okuva mu lwokaano. Bwe balaba byonna ebigudde ku bacandidates abalala bo ne basalawo akalulu bakaveemu nga tewali nsonga lwaki bakagendamu. Kati yembeera akalulu akasemba 2021 mwe kaategekebwa era kagenda okuggwa nga Daniel Ortega awangudde ekisanja kye ekyokutaano nga president w'eggwanga erya Nicaragua. Okay, katukomye katono. Sebo weko akasimbye bwe tuba tukasimbuliza. Yes, atuliriza mbadde nkunyonnyola engeri Daniel Ortega gye yawangula mu 2021 n'awangula ekisanja kya myaka 5. Kakati mu Novemba omwaka oguwedde olwo ekisanja ekyo yali akitambuddeko emyaka 4 n'agenda mu Parliament ya Nicaragua n'ateekayo ennongoosereza ekisanja kye bakyongereko aleme kudda mangu mu kalulu ne bakyongerako emyaka 2. So kyandibadde kiggwako omwaka guno naye kati kyayongerwayo emyaka 2 okutuusa 2028. Naye mu nnongoosereza ezo tebaakoma ku kunaanuula kisanja wabula baatondawo ne ofiisi eya co-president. Mukyala we Rosario Moriro ye mumyuka we. Kakati ne bamukuza ne bamuwa eddaala ery'obwa co-president. Kati co-president ne bamwongerako obuvunaanyizibwa obulala nga Ortega waaviirawo Moriro yabaamusikira. Bakikola mu mbeera nti ne bw'abeera nga waali nga tavudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga takyasobola kakkalabya mirimu ng'amaanyi gamuwedde, Moriro asobola okukola emirimu egyo ye nga co-president. So bakyusa ssemateeka mu ngeri nti ayina president ne co-president. President waatali, co-president Moriro asobola okukola emirimu gya mukama we. Tebeetaaga kuddayo mu kulonda ate tebeetaaga nokugaa nti ono amusikidde. Oli waatali ono asobola okukola emirimu. Eyo yembeera Daniel Ortega
mwe yasinzidde okuleeta enkyukakyuka zino ezisuubira okukubwako akalulu wiiki ejja. Mu nkyukakyuka z'otulaze olaze nti ebibiina oba opposition egenda kuwerebwa kyokka emabega eri bakwata bukwasi ab'amaanyi banamba lujega basigalemu nga bavuganya nabo takyabaagala kati nabo takyabaagala alabe nga bayinza okufuna amaanyi okuva mu Amerika. Kati tuba tulina kigendererwa ky'okgenda mu kalulu omutali opposition. Akalulu kasobola okubeererawo ddala nga kalimu candidate omu era si yajja okuba asoose okukikola. Asobola okubeera n'akalulu naye ng'abavuganya bali mu kago naye basandinista. Okay. Naye asobola n'okubeera n'akalulu ng'akalimu yekka. Wano mu Afrika kyaliwo mu ggwanga lya Misiri. Anwar al-Sadat bw'afa yattibwa president. Omumyuka we Lieutenant General Hosni Mubarak yamusikira. Naye bw'amala okumusikira yategeka akalulu mu 8 mu mwaka ogwo gwennyini oli mwe bamutemulira. Naye ng'akalulu ka referendum ka kikungo mulonda ye oba nedda. Naye nga kyonna kyemusalawo asigalawo. Naye nga kimuyamba okutegeera wawaali mitima gyammwe. Era akalulu ako Hosni Mubarak yakatambulirako ebbanga ddene. Yavuganya yekka 81, n'avuganya yekka 87, n'avuganya yekka 93, bwe kyaggwako ne mu 99 era n'avuganya yekka. Mu 2005 lwe yasumulula n'alekerako omulala amuvuganye era nawe akalulu yakawuutira mu bitundu ebisoba mu 8 ku buli 100 okutuusa okwegugunga kwa 2011 lwe kwamutwala era tujjukira nti yafiira mu nkomi. N'olwekyo ekyotega okuvuganya yekka tekijja kuba kipya. Naye ng'afaaki afaaki akugambye ebigambo bino yabyogedde asinziirawa nkutegeezezza babadde bakoze emyaka 47 bukya revolution y'abasandinista evuunika nakyemalira mu 79 nga bagoba obukulembeze obwali buzinira ku ntoli ez'Abamerika. Kakati yakugambye nti nga tujjukira emyaka 87 tukimanye nti Amerika erina enteekateeka endala ey'okukomyawo obukulembeze wano. Jjukira akyogera nga ku muliraano bakirabyeko mu Venezuela nga Amerika ezze n'etwala omukulembeze n'emusiba mu Amerika. Nicaragua lyerimu ku mawanga Amerika gye yeeyingiza ennyo mu by'obufuzi bukya Amerika efuuka superpower. In fact yatandika okwenyigira mu by'obufuzi bya Nicaragua Amerika ne bwe yali tenafuuka superpower kuva mu myaka gya 1800. So kakati otegawo waayitira. Jjukira abantu mu mawanga ag'omulatini Amerika awo nzize nkyogera nti ebyobufuzi byabwe byesigamye nnyo ku ideology n'akali akaani ne basita kange okutunkawo bwe kuli oba oli mu Argentina oba oli Brazil oba oli Honduras. Kakati ono ne basandinista bo batambulira mu nkola yabwa n'akali akaani. Kati bagamba balina obweraliikirivu basita kange baagala kuddamu kuwamba nsi yaabwe naye ku mulundi guno nga tebakozesa maanyi ga mmundu nga bayita mu kalulu. Okay, eyo kwe kujjawo opposition. Kati ate ekyako president. Kubanga Manuel Ortega embeera gy'alimu munafu. Wali abantu nga bali ku myaka gye naye nga balina amaanyi gaabwe. Naye ye munafu era kimanyiddwa mu Nicaragua. So baayagala ono aleme kukolera wabweru w'amateeka. Co-president aleme kukola mirimu gya president naye nga president wali kuga ne bakitongoza bulungi mu ssemateeka nti bw'agikola temumuvunaana nga nti yakola emirimu egitali gyegye. Ssemateeka yagimuwa. Daniel Ortega ono avaawo okufuna amaanyi bwe gatyo mu ggwanga eryogerwako Nicaragua. Jose Daniel Ortega Saavedra yazaalibwa 11 Novemba 1945 kitegeeza nti aweza emyaka 8 mu Novemba omwaka guno ajja kuba aweza 80. Kitaawe ye Daniel Ortega Sidra yali musajja agoberera ennyo ebyobufuzi era nga yali yakyawa effuga bbiri ya Amerika okujja n'ebayingirira n'ebasibako obwannakyemalira bwa Somoza.
yakuza abaana be nga nono Daniel Ortega mu mutwalidde nga abamatiza nti America mulabe wa Nicaragua. So Daniel Ortega ono agenda okuweza emyaka 15 nga atandise okwenyigira mu byobufuzi bwabeerawo okwegugunga okuwakanya gavumenti nga y'omu ku bavubuka abakubeeramu. Era asooka okukwatibwa bamukwata ayina emyaka 15 olw'okwenyigira mu kwegugunga okuwakanya gavumenti. Oluvannyuma bwe bamuta ne yeegatta ku bayeekera abaali beeyita ba Sandinista National Liberation Front abaali baga nti ekigendererwa kyabwe okukomya kuleeta nkola ya bwannaakalyaakaani Nicaragua n'okugobayo Abamerika. Bwe bamuyimbula ampuliza nkugambye nti yeegatta ku ba Sandinista era mu mwaka ogwaddako oluvannyuma mu 1964 yava Nicaragua n'agenda mu ggwanga erya Guatemala ng'olwo ali wansi w'Abasandinista. Kati gavumenti eya Guatemala n'emukwata nga bakutte omuyeekera era ne bamuzza Nicaragua ne bamukwasa gavumenti n'emusiba era oluvannyuma ne bamuyimbula. Bwe bamuyimbula mu 67 baddamu ne bamukwata. Ku luno baamukwatira mu bunyazi bwa banka ng'ali wamu n'abayeekera ba Sandinista. Baalumba ettabi lya Bank of America mu Nicaragua ne babba ssente, wabula mu bunyazi buno baakwatibwa. Yasibwa okutuusa mwaka ogwa 1974 kwega yabeerayo ku luno mu kkomera ebbanga eriwera. Okumusumulula waaliwo okuteeseganya wakati wa gavumenti n'abayeekera ba Sandinista nga Abasandinista balina abantu baabwe baagala bayimbule, so nga ne gavumenti ya Somoza yayina abantu baayo abaali bakwatiddwa abayeekera. Kati mu kuwanyisiganya abasibe Ortega ne bamuta mu mwaka gwa 1974. Wabula mu kaseera katono era yaddamu n'akwatibwa. Bw'akwatibwa yatulugunyizibwa bya nsusso mu kkomera ku mulundi ogwo. Naye ne wabeerawo okwegugunga okw'amaanyi era ng'omu ku baakulembera okwegugunga okwo yali nnyina n'abazadde abaayina abaana baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe nga basibe. Era mu nteeseganya za gavumenti ne baddamu ne bamuyimbula ku luno yadduka agenda Cuba. Jjukira oli yaddukira Guatemala, kati ku luno yagenda Cuba. Bw'agenda Cuba ayongera okutendekebwa mu by'obuyeekera ng'ali e Cuba. Era bw'amala okutendekebwa yeesolosa mpola n'akomawo mu ggwanga erya Nicaragua. Bw'akomawo e Nicaragua ye ne muganda we Humberto Ortega ne batandikawo ekibiina ekyabayeekera kye baatuuma Third Way. Oluvannyuma ekyegatta ku Basandinista abalala ne beenyigira mu bikolwa ebyalimu obuyeekera n'okwegugunga wakati wa 78-79 era ku ntikko ya byonna gavumenti ya Somoza n'esuulibwa mu 79. Kati Somoza bw'agenda mu buwaŋŋanguzi ebibinja ebyenjawulo ebyali biseketera gavumenti ye ne bikolawo olukiiko lw'abantu 5 okukulembera eggwanga erya Nicaragua. Mu abo 5 yali omu ku bo. Mu balala mwalimu omu ku balwanyi mu kibinja eky'Abasandinista Moise Hassan, mwalimu omuwandiisi w'ebitabo Sergio Ramirez, mwalimu omusuubuzi Alfonso Robero, ne mbeeramu ne nnamwandu wa munnamawulire ow'erinnya yali atemuddwa era mu kukolokota gavumenti ya Somoza ng'omukyalo yali ayitibwa Violeta Barrios Di Chamorro. Kati 5 ne bakola gavumenti ey'ekiseera eyakwata gavumenti. Bano baafuga okutuusa 1984. Mu 1984 ne bategeka okulonda. Ortega ono ne yeesimbawo akalulu ako n'akawangula n'obululu 6 ku buli 100. Katukomeo katono. Sebo twakomye 1984 nga Ortega awangula akalulu n'ebitundu 6 ku 100. Yes, era ekisanja ky'embutongole n'akitandika omwaka ogwaddako gwa 1985. Kakati bw'ajja mu buyenza yasalawo okuteeka mu nkola ebirowoozo bye yalina eby'okuva mu buto
ebyokuteeka mu enkola ey'obwannakalyakaani era mu bino yaddira amakampuni ag'obwannannyini n'agafuula amakampuni ga gavumenti. N'addira ettaka n'alizza mu mikono gya gavumenti n'ateekawo n'enteekateeka endala mpitirivu ze yali alowooza nti zijja kukendeeza oluwonko wakati w'abalina n'abatalina, ng'ateeka emisolo egiwera ku bagagga ate n'akendeeza ku baavu, kubanga enkola y'abakkiriza mu bannakalyakaani baagala abantu bonna kumpi babe nga benkanankana. Kati kwagala butayagala kino kyalina okumuteeka ku mbiranye n'Amerika, kuba agamu ku makampuni agakosebwa mu nteekateeka zino g'Abamerika. Era Amerika n'etandikirawo okuwagira ekibinja ky'abayeekera abaakazibwako Contras, era emmundu n'etokota abantu 10,000 ne bafiira mu lutalo olwo. Wabula mu Julayi w'omwaka 1987 amawanga agali mu kitundu kino ekya Central America kye nayogeddeko gaakubiriza enteeseganya wakati wa gavumenti ya Ortega ey'aba Sandinista n'abayeekera aba Contras, era ne batuuka kukokkaanya ne bateeka omukono ku ndagaano eyakazibwako Central American Peace Accords omwaka ogwo 1987 mu Julayi. Wabula Amerika teyawagira nteeseganya ezo, nesigala ng'ewagira ba Contra, era olutalo ne lugenda maaso omwaka 88 ne 89. Wabula 89 nga tannaggwako aba Contra ne bakkaanya okuteeka mu nkola endagaano eri eyali eteekeddwako omukono mu Julayi wa 1987, era ne batandika okuteeka wansi ebyokulwanyisa n'okukkiriza abalwanyi baabwe okubayingiza magye ag'eggwanga erya Nicaragua. Awo n'okulonda kwali kwengedde okuddako mu 1990. Okulonda okwo ne kutegekebwa Ortega asaba ekisanja ekyokubiri. Ortega yameggebwa mu kalulu eyamegga ye Violeta Chamorro. Ortega bammegga n'asalawo kudda nadda ku ludda oluvuganya gavumenti, era yatambulirayo okumala ebbanga ddene. Yavuganya bwa pulezidenti mwaka gwa 1996 ne bamukuba, n'addamu 21 ne bamukuba, n'akomawo 26 ku olwo n'awangula. Kati bw'awangula n'akomyawo ezimu ku nkola ezaali zaggyibwawo mu gavumenti ezo zonna ezaddako. Kati okuva 26 okutuusa kati ampuliza nkulaze nti azze awangula obululu, era nga yakajja mu 26 yaggulawo enkolagana ne Hugo Chavez eyali omukulembeze gw'eggwanga erya Venezuela. Tujjukira nti Nicolas Maduro kati omusibe mu Amerika, oyo gwe yasikira ye yali mukama we. Maduro yali mumyuka wa Hugo Chavez. Chavez bwafa Maduro n'alyoka amusikira. Kati Hugo Chavez yakomyawo enkola ey'obwannakalyakaani mu Venezuela, okuddira amakampuni g'amafuta, okugazza mikono gya gavumenti, ettaka okuliza mikono gya gavumenti. Kati ebyo bye byali ebirooto bya Ortega. Kakati bwadda ne bakwatagana Hugo Chavez ne bazza bujja ekisinde kye bayita Bolivarian Alliance for the Americas. Ekisinde ekyo kirimu abakulembeze abakkiriza mu nkola y'obwannakalyakaani era abatagala kuzinira ku ntoli za Amerika. Era n'olwaleero kirimu mukulembeze w'eggwanga erya Cuba, omukulembeze wa Bolivia Evo Morales n'abalala be bali mu kisinde kino ekya Bolivarian Alliance for the Americas. Ne Nicolas Maduro kennyini nga tannaba kutwalibwa mu Amerika naye yali mu kisinde kino ekya Bolivarian Alliance, bo bakkiriza mu nkola ya bwannakalyakaani. So okufunza ekibuuzo kyo eyo Daniel Ortega jajja amaanyi, n'olwekyo bw'omulaba ayise mu kalulu wano 26 si mupya mu byobufuzi bya Nicaragua. Obuyinza yasooka kubufuna ng'ayita ku mudumo gwa muntu eri mu 79 neyeemulula 84 n'ayita mu kalulu ne bamukuba mu 1990 n'adda mu byobufuzi by'opposition okumala ebbanga ddene n'alyoka akomawo 26 oluvannyuma lwa myaka 16 ng'ali wabweru wa ntebe n'adda mu buyinza. Kakati kwe kusalawo ate okuleeta enkyukakyuka zino empya zaleeta okuva 26 okutuuka 26 tewabaddeewo okulonda. Nkulaze nti 2021 yali alondebwa mulundi gwa 5.
Otega asavaizinze atya America ebbanga lino lyonna. Obutafaananako nga munywanyi wani Maduro. Ekibuuzo ekyo bantu bangi bakibuuzizza. Era ne ku mutimbagano kwekiri naye ensonga ezimutaasa zeze n'ekisooka nti yadde America temwagala naye byeyagalayo si bye bingi ennyo. Hugo Chavez Venezuela n'omusikawe Maduro bwe bagamba nti tuleese enkola eya nationalization makampuni gonna tugazza mikono gya gavumenti oba otegeeza nti amakampuni ga America amasimi ga amafuta ogajja mu business. Abe Iran mu 79 bakomeini bwe bagamba nti amakampuni gonna tugazza mikono gya gavumenti amakampuni ga America oba ogajje mu business. Kakati mu ggwanga lino erya Nicaragua America byefiirwa ebyaddala bitono esobola okujja n'ekozesa eryanyi nga lye yakozesa wa Venezuela. Naye ekibuuzo kyeyina okwebuuza kiki ennyo kyensasulira kyekirwakyola nti ku ggwanga lya Nicaragua esigala ng'ekozesa sanctions okusinga era we twogerera n'abaana ba Ortega ono America gye buvuddeko yabateekako envumbo bo ng'abantu olw'okwenyigira mu bikolwa America byeyita eby'obumenyi bw'amateeka. So ku Nicaragua esalawo nnyo okukozesa bukwakkulizo kubanga eryanyi nga kuba mu myaka egyayita nga nti emyaka egisoba mu 15 America ezze yeenyigira mu byobufuzi bya Nicaragua ng'ereetayo n'amagi kati tekyakyetaaga kubanga kositi y'okukikola teyenkana kyejjayo. Venezuela kositi y'okujja n'okwata Maduro ntono ku kyejjayo ng'amafuta egeddiza ate nga ogasazeeko ne kubali bottunkana baba China. Kati ebyo tebiriiyo nnyo mu ggwanga lya Nicaragua ebyobugagga ebiyinza okugituusa okulwana okufiirawo bitono mu ggwanga erya Nicaragua. Ate era Nicaragua teyina nnyo kyeyamba balabe ba America kinene nga bw'olaba ba Russia nga bw'olaba ba China. Kati yenjawulo Nicaragua gyeyina ku Venezuela, yenjawulo gyeyina ku Syria, yenjawulo gyeyina ku Iran nti na bino byonna olwabikoze. In fact ono Otega olwalangirira ebyo ku Sunday nti agenda kuwera okulonda. Minisita wa America w'ensonga ez'amawanga Marco Rubio n'avumirira nnyo Otega n'avumira ne gavumenti era n'asuubiza n'obukwakkulizo obulala naye awo we bakoma kubanga tewali nnyo nsonga ya kufana kuwona mu ggwanga lino. Teyina bulabe bwe bateekako nga baba America nti esobola okusinziira eyo newagira abagenda okuseketerera America nti esobola okusinziira eyo ne wa business aba America aba China oba neziwa aba Russia oba ne bayambako mu byokulwanyisa. Kakati kyekiyamba Otega ne bani nti asobodde okubeerawo we myaka 2 nga America emuteekako obukwakkulizo naye temuteekako kifuba nga kye yateeka ku Hugo Chavez nga kye yateeka ku musikawe Nicolas Maduro. Nicaragua oba Otega omubalira mu bannakyemalira. Ekigambo bannakyemalira nti kiri relative kubanga uwo yakutegekedde okulonda naye tewali kubuusabuusa. Bwe kuba gye kuli kitegeeza nti waliwo demokrasi. Tewali kubuusabuusa. Ebikolwa byonna nga bwe tubinnyonnyodde naddala ng'otunuulidde okulonda okwasembayo kwa 21 abamuvuganya bonna n'abajja mu lwokaano nakati enteekateeka zaleeta ez'okugamba nti aba opposition agenda kubawera asigalewo ye yekka. Tewali kubuusabuusa nti abannakyemalira. Nkuwadde ekyokulabirako nga mufaanaganya Hosni Mubarak bye yakolanga mu ggwanga lya Misiri nti Mubarak yafuga okuva 81 kutuusa 2011 nga talina na vice president. Jjukira yagenda okujja okufuka president Gamal Abdel Nasser bw'afa omusikawe Sadat ye yamusikira. Sadat bw'afa omusikawe Hosni Mubarak ye yamusikira. Mubarak yafuga emyaka 3 nga talina vice. Abantu bamala kwekalakasa ne bafukamiza gavumenti ye n'alonda General Suleiman ng'omumyuka we era ne yamulangira yalina munnamawulire Christian Amompua bw'ajja okukola amawulire n'agenda makago bwa president mu 2011 ng'okwekalakasa kutabuse mu Tahrir Square n'asisinkana Hosni Mubarak
Hosni Mubarak yagana okwogera n'abamawulire amalala era naye teyamukwata katambi yamuga kankunyonyole bunnyonnyozi by'onookolamu amawulire by'onoobuulira n'abalala. Amompuwa bw'afuluma amakago wa pulezidenti abamawulire amalala nga alinga kati ye mwogezi wa pulezidenti nga yababuulira omukulu byagambye era n'abaga nti omukulu ategeezezza alonze n'omumyuka ye General Suleiman yagenda okubeera omumyuka we naye byonna abeekalakasi tebaabiwulira nabaga bo baagala ekintu kimu kuwulira nga Hosni Mubarak avudde ku ntebe. Hosni Mubarak teyavaako okutuusa ab'amagye be yali akulembera bo bennyini bwe baamukwata ne bamuteeka mu kkomera ne beddiza obuyinza. Tujjukira nti yasooka okukwatamu yali Field Marshal Tantawi oluvannyuma ne bategeka okulonda okwo kwe kwaleeta omugenzi Muhammad Mosi ate n'awambibwa era bannamagye ne bamusiba yafiira namukkomera. Ekimbuzisiza oba otega dictator nga neebuuza ekyokubeera dictator kyo tekimala Amerika kujja kumukwata ku nkoona. Ekyo nzize nkyogera nti Amerika teyina buzibu na dictator. Eyina buzibu na dictator atatuukiriza bigendererwa byayo. Eyina buzibu na dictator atatuukiriza bigendererwa byayo. Kasitoba ng'otuukiriza ebigendererwa bya Amerika. Obwanna kyemalira si nsonga. Sebe emboozi tebankadde. Awangalisa abasajja. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.